Ensonga za Kanale Mugume ne mukyala we okuteeberezebwa nti baawukanye bitadde bannayuganda ku bunkenke. Kaakati nno ebipya bizuuse byonna gy'osinzidde njagala okubuuzaako weebale nnyo weebale ddala okuva wano ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu. Okola ky'amaanyi nnyo genda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com. Subscribinga, sharinga, commentinga tweyongere okukolera okufeffeta okw'omuzinzi weewaawo okw'omuggundu. Bassebo ne bannyabo wetujjidde ku mpewo ng'amawulire ageeyongedde okuteeka bannansi oba oliawo ku kyosobola okuyita obunkenke ge mawulire ga mwana mulenzi amanyikiddwa nga Kanale Mugume ne mukyala we Sasha Ferguson nga bano bafumbo abaakamala mu bufumbo emyaka 2 era nga kinajjukirwa embaga yaabwe yali y'amaanyi nnyo yateeka bannansi ku bunkenke nereetera bangi okwogera obwama wano ne wali. Kaakati okuva bukya Ssabbiiti eno weetandika waliwo amawulire agajja gabungeeta wano ne wali nga galaga ngambye embu bano tebakyalima kambugu. Wabula kino kireesewo ebibuuzo bingi oluvannyuma lw'omukwano ogw'ekimmemmette ababiri bano gwe bazze balina okumala akabanga era kyenkana nga buli muntu yenna atannawasa oba buli muntu yenna ali mu bufumbo yandibadde abeegomba okukamala. Agatambula wano ne wali galaga ngambye embu bano baafunye obutakkaanya mu kyosobola okuyita DNA, but definitely kino tekiinaawo kyosobola kuyita bukakafu bwonna bwekikakasa. Newankubadde omukyala Sasha yalabiseeko mu katambi gye buvuddeko ng'abuulirira abafumbo ng'ayogera ebigambo bino nabiri ebyaleetedde abangi okwongera okukinoganya nti byandibanga tebitambula bulungi mu bulamu bwa bombiriri bano. Ensonda ezimu ziraga mbu omukulu yakoze DNA test n'etakwatagana so nga bino tewaliiwo muntu n'omu abirinako bukakafu definitely, naye nga bassebo ne bannyabo ttiimu yaffe y'abakugu yagumbye dda okubanga ekutuusaako ensonga oba oliawo entuufu nga bwe ziri. Kinajjukira bano baakola embaga eyali ey'amaanyi nnyo ng'eno yakunukkiriza mu bukadde 4 bajeti. Kino kyali kyewuunyisa ku musajja mukulu nga munnamawulire definitely okukola embaga bweti ey'amaanyi. Bassebo ne bannyabo bazze balaga omukwano ogw'ekimmemmette bulijjo. Kakati ffe twagumbye dda tugenda kutuusaako ensonga zonna. Definitely musobola otugamba nti lwaki temubeesonyiwa. Ababiri bano w'obeera omuntu public figure oba w'ovaayo obulamu bwo n'obyamaka go n'obifuula public, the public will always be there to discuss. Kakati tolina woonenya bannansi oba bannayuganda lwaki beeyingiza mu nsonga zino, wandigambye mubaleke bakole ebyabwe tebitukwatako, but definitely baasalawo okubeera nga obufumbo bwabwe buli mu mataala. N'olwekyo bannansi bateekeddwa okuba nga babeera ku mbeera eyampulidde kamenya. Mulimu ba celebrity abasazeewo okukeepinga privacy ku nsonga z'obufumbo. Oli nga muntu wa butaala wa TV celebrity naye ebikwatagana ku maka n'abeera nga tabiteeka mu public. Kakati ky'osalawo abantu y'engeri gye bakutwalamu. Subscribing, sharing, commenting tugenda kutuusaako byonna. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.